breaking news. Bobi Wine's international lawyer is now pushing the United States, the United Kingdom, and Germany to take action over growing safety fears surrounding the Ugandan opposition leader and his family. Oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yadduka mu maka ge Magere, minisita w'ebyamawulire Chris Baryomunsi olunaku lw'eggulo yamutegeeza nga bw'atagwana kweteganya addeyo ewatereera entende kubanga bonga gavumenti mpawo kye bamwetaaza. Omukulu Kyagulanyi ye yasazeemu kwekweka naye tewala mwagala. Nga bawulidde bino abooluganda lwa Kyagulanyi leero bakedde kubiteeka mu ngatto okugenda e Magere balabe ku mulamu waabwe Barbara Itungo ng'amaanyi bagajja ku bigambo ebyayogeddwa Chris Baryomunsi. Kyokka nga ne wankaaki atuuka mu maka ga muganda waabwe balengera mulengere amaanyi gatandise okubaggwa anti amaaso gaggukidde ku bakuumaddembe abatasalikako musale. Newankubadde bafubye okubannyonnyola nti bo ne Kyagulanyi bagattira ddala omusaayi banywanyi nga n'ali mu maka ago mulamu waabwe yennyini abasirikale balabise nga si beetegefu okubakkiriza kusukkawo. Mu kifo kino tutuusewo ku ssaawa mukaaga ez'akalasamayanzi kyokka enteeseganya zikandaaliridde okutuukira ddala ku ssaawa 9 ez'olweggulo nga mpawo kituukiddwako. Bano balabye embeera teveemu kalungi ne basalawo okwetegula ekifo kino Kinnyana Mpindi ne bawayamu naffe. Mbeera mbi nnyo nti bwe tutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira ataakubiraani ne batubeesaawo essaawa nga 4 namba tuli awo paka we tuvuddeyo. Waliwo byendaba ebitambula ku social media linagamba nti mwami Kyagulanyi ali free atambula bulungi nnyo but what can you say nga namwe we mukirabye? Tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bye bayogedde bye bituufu naye ate nga bikontradictinga n'ebikolwa ebiri ku kifo nti nze muganda we olaba sisobola ku accessinga n'amakage oba mwali oba taliimu. Byonna bye tuwulira bye boogera tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ddembe lye. Katusobola gamba nti tomwinaako buzibu nga bwe bamulabye eggomba bataddewo jaamu ne bakebera buli mmotoka. Mu butambi bw'azaakolera ku ttale gy'ali Kyagulanyi azze ng'akiddiŋŋana lunye nti okudduka mu maka ge yamala kubagulizibwako ku bulabo obwali bugenda okumutuusibwako. Kyokka bino byonna poliisi ezze ng'ebyegaana nga n'ebyokugaana abantu okutuuka ewuwe ebyessammulira ddala. Bagamba tebanoonya then bagenda ne bamenya amaka gange baali baagalayo ki ne bamukuba mukazi wange nga babanja Kyagulanyi lwaki tebampita. Mu kaseera kano mpawo ayinza kakasa Kyagulanyi gy'ali newankubadde bwe weetegereza obutambi bwazze ng'akwata alaga nti mu Uganda mwali. Obukakafu obujulizi obulaga nti akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama ebintu bye kalangirira mu kalulu k'obwa president byali bifu finally bumaze ne buvaayo. Njagala onkolera ebintu bisatu kweno video. Ekisooka subscribinga gwatanaba subscribinga. Ekyokubiri gwamaze subscribinga nkusaba tapping a notification bell akada kakuyamba nti buli wentekayo video buli otugenda live oba otegeezebwa. Then ekyokusatu nyamba tambuza video eno kagenda kuba kawanvumu naye nkusaba nsaba okawo obudde ate njagala okawulirize n'obwegendereza osobole okutegeera ekinyusi kyeno video. Bampita simple oli ku Vast Range 256 osane Empire Online TV kati tambuza video. Nkiwa mwenna ekifaananyi ekyo mukijjukira. Gwatakijjukira nsaba nziremu okubanga nkikujjukiza. Ekifaananyi ekyo kya mwana muwala amannya ge ku Facebook akozesa Laika. Gwe ssebo oba nnyabo andaba omukyalo oyo ng'amannya akozesa Zu Laika ku Facebook. She's one of the bravest woman, in fact zengena muyita the bravest woman mu Uganda. Yavaayo n'ayogera ku mivuyo egyali erubowa wali ku National Tally Center olunaku
lwe baali babala obululu bwa president Byabakama alyoka aveeyo alangirire nti Museveni afunye 72% nga Bobi Wine afunye 24%. Yavaayo n'ategeeza eggwanga nti ebintu ebyali eyo Byabakama bye yali alangirira si bye ebyali ebituufu, era n'atutegeeza nti tenti eyo gye twalaba nnene eyo gy'olaba ayimiriddemu, emabega waayo waaliyo katenti akatono ewaali watuukira results entuufu. Byabakama ye n'asoma results ze bamuwadde nga si nfu. Yakola posts zaali 2, part 1 ne part 2. Omukyalo n'atusuubiza nti agenda kukomawo ne part 3 emaliriza buli kimu kyonna kyonna. Guess what? Omukyalo akoze part 3. This time round aleetedde ddala ebyali ku source nga wombimanyi. Of course nze mbeera nga always kali lugambo okubeera nga ndukuwa. Part 3 njikuleetedde era ngenda gikusomera newankubadde nga ninamu kisenyiga, ngenda kusaba you bear with me mbeere nga njikuyitiramu part number 3. Omukyala Zulaika agikoze. Wetwogerera essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyavuganya Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akyaliira ku nsiko, na buli kati tewali amanyi gy'ali, wabula tukoma mulaba nga ali ku international medias nga bamukyaza ng'ayogera ku kintu kimu: Museveni yabba akalulu. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba ku mukutu guno, lwaki totambuza vidiyo nkutotolere paati namba 3 ekitundu ekyokusatu omukyala Zulaika ng'akunnyonnyola engeri Byabakama ne banne gye baafutyanka akalulu ka Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Buli muntu asoma ku posti z'ono omukazi mu commentary section post ezisingamu bonna bakwata ku matama basaba busabi bambi omukyalo ono aleme kubanga afuna obuzibu. Wabula ekisinga okwewuunya ono omukyala gwe basabira obutafuna buzibu ate ye alaga nti ensi yagikoowadde, agamba ekijja kijje. Kati njagala owulirize part 3. Zulaika yatandise agamba intimidations aside, kitegeeza okutiisibwatiisibwa kudde ebbali, n'akajja ku nnyanjula n'agamba nti part 3 ekitundutundu ekyokusatu. Kati wuliriza. Agambye nti like I wrote, the results were baseless. As you're gonna see the summary of what Mr. Byabakama was reading to us. That too was kinda different. The morning session, the whole tent was full of the heads of commissions, the religious leaders, the observers of different organizations, representatives of different countries that were called to observe, to mention but a few. Agenze n'agamba nti nga bwe yawandiika before the results zaali z'amankwecu, nga bw'ogenda okulaba mu summary ya Byabakama eyaliko bye yali asoma olwo olunaku. Olunaku olwokubiri lwali lwa njawulomu. Session eyasooka ey'okumakya tenti yali ejjudde, ng'erimu ba commissioners, ng'erimu abakulembeze b'amadiini, ng'erimu bakalabalaba b'akalulu okuva mu bitongole eby'enjawulo, nga mulimu ba representatives okuva mu nsi ez'enjawulo. Baali bayitiddwa they were called to observe, to mention but a few. Now, nagenda maso n'agamba, since the question of the day was, where are these results coming from that you are reading to us? Remember,
Byabakama olunaku olwasooka yasoma busomi kati ono omukyala azze ku ddettu jjukira ku ddettu munnamawulire wa NTV yabuuliza Byabakama owaaye abantu babuuza ebintu bino by'osoma biva mu district kinaki because ye Byabakama yajja na summary ono omukazi akutte summary za Byabakama n'aziteeka ku eno posti ngenda zikulaga now ali ku lunaku olwokubiri eno party 3 bamubuuza where are these results coming from that you are reading to us. So this time round, after him reading, he asked a one Julius to show the people the background of these results on the screen, where Julius asked the PC, no, where Julius asked the PC controller to show the results on the big screen, and they did so. Julius started going into details of one district called Oyam polling station, and trust me, this was their favorite NRM district, like Otuke, Ntoroko, Kwen, Yumbe, Katakwi, Kabong, Kiriadong, kept on showing on screen, and of course the Ugandan man showing yellow all over. So after showing this while explaining to us in a very calm voice, as if te babye Akalulu, allegedly, I saw these people, the white heads of different countries, being satisfied in a way that their questions was answered, and do not get surprised about their reports about the elections. Byabakama played them. Like I told you, presidential agents had laptops provided by the EC. Now, Zulaika gamba webabuuza Byabakama zino max zosoma results zosoma zivaawa, Byabakama kyamukwatako nti abaye balabika banguddemu, n'afuna omuvubuka yali akontrolinga PC ezaali ku Electoral Commission gwe bayita Julius, n'amugamba laga abantu bano results zensoma zivaawa. Era Julius n'agenda ku PC na displayinga results zebabadde basoma zebategese ku screen ennene, naye ze yadisplayinga badisplayingamu ebifo NRM bye yali erinamu obuwagizi. Mu bino agamba yadisplayinga Otuke, Ntoroko, Kwen, Yumbe, Katakwi, Kabong, Kiriadong. Okitegeera? Era gwe ssebo oba nnya bandaba olwabalaga, because bali ba observer abaali bazze okuva ebweru babeera satisfied, naye nga tebakimanyi nti kino kyali plan. Era nagamba teweewuunye okulaba nga ba observer boogera ne bagamba nti akalulu kali free and fair. Now omukyalo ono ageze mu maaso n'agamba nti, like I told you, presidential agents had laptops provided by the EC, which indicated all details with all the regions and them districts plus all polling stations and their results. I happened to look into them and I find such theft on some of the polling stations, like katugendeo kaddako nagenda maaso in Mpigi Kayabwe police headquarters MUK to Z, Mr. Museveni got 70, but they added 200 votes, resulting to 270 votes. Nachibanga Umeya Primary School, Mr. Museveni got 84 votes, and they added 100, that makes them
184. This happened in many more places. Just given this specimen, you may ask how I got to know this. Man, we have the DR forms. Below are the results that Byabakama kept on reading, and he could not explain where he was getting them from. Apart from a few districts, he gave us that one morning. And when these people left, international people, he again just read figures. Agambye nti okugezanga mu mpigi ekifo nasoma polling station emanyikibwa nga Kayabwe police headquarters MUK to Z. Museveni yafunawo obululu 7 ne bagattako ebibiri ne bubeera obululu 207. Nakusomera polling station endala eya Nakibanga Umeya Primary School. Museveni yafuna obululu 8 mu 4 ne bagattako 10 n'afuna obululu 180 mu 4. Gwe ssebo banya bandabanga oli wali kwezo polling station ey'empigi mu mpigi eya Kayabwe police headquarters MUK to Z ng'oli ne Nakibanga Umeya Primary School. Kati yemwe abagenda okutuwa amazima because ono omukyala yakugambye era nagamba ti abasinga bewunya twazimanya tutya. Nagamba nti DR forms bali bazirina naye wali tusobola kwogera, they would overpower you because ono yatunula ku results babawadde n'alaba yiye mpigi Kayabwe police headquarters Museveni afunye 70. Lwaki bamuwadde 270? Chovola aze nagamba nti Museveni afunanga ensambu bamugattako ebibiri. Kati bwabanga buli omu yagenda agattako ebibiri 10 kiba kitegeeza mu butuufu bali abali baze okobservinga bo bakomaawo era bali convinced nti yes egisajja kikubya akalulu. Era nagamba nti bali we bagenda ba observer Byabakama naddayo ku nkola ye yasomanga busomi ng'ensi temanyi results zasoma zivaawa. Now this woman ayina kyakoze ekyongedde okuntiisa. Agenze n'akwata summary Byabakama ze baamuwa, oba yazikubye ekifaananyi oba yazijjeewa nange simanyi. Ze zino summary Byabakama ze yasomanga ne twebuuza omusajja yazijjeewa. Akwadde summary eyadde 1 gye yasoma ennaku z'omwezi nga 15 ekiro ekyo ku ssaawa 10 n'eddakiika 4 ze yasooka osoma zeezo ng'akulaga nti NUP yali eyina obululu 753 making 33.6%. Museveni ng'alina obululu 1,400 omutwalo gumu 1,432 making it 67%. That was the first reading gye yasoma ku ssaawa zaali 4 n'eddakiika 45. Now olunaku olwokubiri enkeera ddettu n'ajja era asoma ku ssaawa zaali 3 n'eddakiika 3 ku makya. Yasoma ng'agamba Kyagulanyi alina obululu omutwalo gumu 1,529 making it 37. Museveni ng'alina obululu 3,000,000. Awo abantu bakwatira ku neno bagamba tuli kukiwa neno. Now omukazi akuleetedde this was day, yes, n'akuleetera day 2 second session gye yasoma ku ssaawa 10 n'eddakiika 15 noluza mujjukira bulungi mu abali bagoberera akalulu kaneno. Era ng'akulaga nti Museveni Bobi Wine awo yalina obululu akadde kamu mu emitwalo 7. Museveni ng'alina obululu obukadde 6. N'akuleetera day 3 first session eyo yagisoma ku ssaawa 3 ez'okumakya n'eddakiika 5 ku Saturday nga Bobi Wine alina obululu 2,000,000 mu emitwalo 10. Museveni ng'alina obululu 6,000,000 mu emitwalo 85.
then n'akuletera session yasembayo eyasinga okumenya abantu emitima mwe yasomera nti Kyagulanyi alina obululu milioni 2.6 nga Museveni alina obululu milioni 7,6,378. That day bassebo ne bannyabo bannayuganda abasinga batandika okufuna ekiyongobero because bino bye baali basoma omukyala agambye Byabakama batukisa ne bamubuuza byosoma obijjawa nga Byabakama atunula ngaazi era we balemerako ennyawo n'afuna omukulu omu n'amugamba abalage results n'akwata bu districts Museveni we yali leading n'alaga ba observer. So now the problem is ba observer abajja okobservinga Akalulu kanene we are incompetent bayite balina kye bamanyi. Now ono omukyala naye yali omu ku ba observer abaali bazze nga era organization yagiddemu bano kye baali batamanyi kumbe naye yali munnankyukakyuka naye nga azze kukola mulimu gw'eyo organization n'agamba no, I am going to use this chance to expose the incompetence of the Electoral Commission. Wallahi billahi tallahi omukyala yalabisizza Byabakama ne banne. Yasooka n'akola part 1 n'akola part 2 n'atugamba ngenda kudda ne part 3 bassebo ne bannyabo ka part 3 akasumuludde nze omu ku basooso kafuna ne ngamba ngenda kabasoosoterera bannayuganda gwatalaba part 1 ne 2 nagikola mu video ennaku ntono nnyo emabega kati eno part 3 ekiggadde okumanya ng'ekiggadde aleese ne sheets Byabakama ze yasoma ku lunaku olwasembayo. Ekisinga okwewuunyisa ne video zisandise okubanga zisurfacinga of how ballot staffing was rampant in Uganda. Naye people have refused to accept nti musajja yabba akalulu. Nina ka clip ke nalabye mu district emu mu Western Uganda waliwo omusajja this voting was supposed to be a secret ballot box voting. Nti ku box awo oyina beeramu wekotiikinga it is supposed to be a secret ballot. Naye mu district emu mu Western Uganda nalaba okulonda mu kifo ekimu nga waliwo omuyaya atudde akutte ssente mbw akutte ssente ebinusu mu bbaafu akuwa ssente n'ogenda n'otiikinga wootiikinga ku bokisi mw'osuula aka president wabaawo waliwo yalina osookollabamu otiikinzaani then n'oteekamu like seriously it happened. Twalabye abantu nga bapritikinga obululu in broad daylight someone mpola nga bakwata. Now these people kye basinga okwerabira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabadde talina sasula Zulayika okuvaayo okuexposinga ebyali erubowa. Oyo omukyala Bobi Wine yali katamumanyi naye olw'okuba ti naye alina obulumi bw'ensi ye yagamba no kangende empozinge nga because okugenda waawo tuukawo tekyali kyangu naye omukyala alina organization gye yagiramu nga observer. Okategedde. Now wetwogerere essaawa zino President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tewali amanyi mayitirege akyalina waali awo weyeekukumye ate ayinza okuba nga alina mu Uganda ng'alina Kampala. Naye bassebo ne bannyabo expect ebintu bino wammanga. Bobi Wine alina okuddamu n'asurfacinga in the public domain. Ate Bobi Wine tomusuubira nti agenda yeeweyo eri poliisi. Tomusuubira nti agenda kuddayo mu maka ge mpola asirike atuleyo mu maka ge. No. Expect Bobi Wine to come back ng'akomeddewo mu maanyi. Musuubire in one of the public places in one of these days. Expect something big to happen. Ekyo kibagamba because Kyagulanyi nze mugoberera ye muntu atamala gapowa era yayogera ebigambo byo kulwaleemu nti nze sigenda kupowa lwanisa Museveni. Essaawa zino omuntu yenna ne weena yandibadde nze
nze nina abantu b'entansola abannankyukakyuka abali boogeza amaanyi naye kati bakola live nga agamba naye nze mundekeze sibiriimu nkola ki engamba ono musiru asala natwala mu safe house bamukube kibooko. You're supposed to keep using the tone you used like 5 months back. Otandika okwogera bwoti oba ozikiza. Use the tone. I'm not saying it vuma. I'm not saying it wayiriza. I'm not saying it incite violence. No. If there is something bad, please speak it out. Say it and say manye. Zulaika mukazi. Ne waliwo abasajja abalinga Zulaika basinga. Avudeyo n'akozesa kye yasobola okukozesa. Zulaika yinza obutagenda ku street naye kino kyakoze kigatta ettaffaali. Nga bakulukusa amaziga nga bwe beewuunya akakiiko be kalangirira gye kabijja ng'ate bo tebabirina. Bano okusinga balumiriza munnaabwe owa NRM okweyambisa ab'ebyokwerinda ne yeegabira obululu. Fenga ababiri ku results eza mwami bulamu afunye obululu nga 5 ku bokisi emu mu bitundu ebyenjawulo ekimuwadde eje ennene ennyo naye nga tetulaba na mu bokisi wonna mu Kira Municipal Council yadde Kasokoso yadde mu Kiganda omuntu wayinza okujja abantu ne bamulonda abawera 5,000. Abakulembeze bafuuse ba appointment era abantu okulonda bagenda kuvaako kubanga tekukyalina makulu. Omuntu najja n'alonda omuntu bw'amanyi tuwadde Mutebi Julius tuwadde Agenoman bwenkeera n'ojja n'omuleetera bulamu. Polling station ezisinga zonna yafunye ng'emu ezimu yafunye na 0 neno jano ne mukukutira emmanja ekiro ne mumujjuza DR forms endala ne mujja ne muleeta wano. Wabula akakiiko bano kabasabye okuddukira mu kkooti batwaleyo okwemulugunya kwabwe era ne balangirira munna NRM Alani Bulamu ng'omuwanguzi n'obululu 1,717 n'addirirwa munna Norman Semwanga n'obululu 1,375. Omuntu genda mu kkooti yeesuubira nti nzobeeramu n'akalembereza akatono naye era bayite mmanju nabo oluusi ne bababuulira ebyokukola. Institution zonna zafa. Olunaku lwajja mu Akalulu batadde obubinja bw'abavubuka mu bifo ebyenjawulo okuba ba agenti baffe babaggyeko nti byanafomu era bakikoze bakube n'abaisi efemu gye byaggweredde nga byanafomu tukubye bukubi bifaananyi n'ebyo byonna tubigumira. Ebyo we bijjidde ng'akakiiko mu kiro ekikeesezza olwaleero kalangiridde Fabrice Lulindo wa NRM nga mmeeya w'Entebbe ku kisanja ekyokubiri. Kiragira ddala abantu kye basazeewo ekirungi olulwo tewali kyakwekwasa. Mashini bazikozesezza abantu ne bavaayo ne balonda tewali ekiganye era tusiba Katonda n'abantu b'Entebbe olw'okufuna nti bwebatuwadde. Disitulikiti y'e Wakiso erimu munisipaali 4 okuli Nansana, Kira, Entebbe ne Makinde Ssaabagabo nga bwe tuviiriddeyo ng'akakiiko kakalangirira k'Entebbe yokka mu bujjuvu. Bintu bingi ebiri mugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe essaawa zino bye tulabako ne bye tutalabako. Nsonga nnyingi ezitambula. Kyagulanyi ali mu zanya documentary, Kyagulanyi azanya firimu ze, Kyagulanyi ali ne gavumenti. Golooza jena asobola kuba nga tamanyi Kyagulanyi we yeekwese. Golooza gavumenti ya wano nga yakwagadde, jjajja nga yakwagadde kitwala eddakiika mmeka okufuna tebannamwetaaga. Bannaanyi ffenna tukkirize Kyagulanyi gavumenti temanyi tuve mu kwerimba. Intelligence oba ebitongole ebikessi byonna njagala tukkirize nti bikola nga bitandikira ku muntu wa wansi. Nti omuntu alina kyanoonyereza atandikira wansi najja ng'agoba omukululu mpaka lwatuuka ku kyayagala. Amazima gavumenti yaffe yatta eyo gaapu yagiziba. Nti essaawa leero omuntu ne bwe yandirabe Kyagulanyi ng'ayagala okumuwaayo bw'ali awo tuula awo weebuuze bw'omulaba osobola omuwaayo. Kubanga abantu bakimanyi nti bw'onaakwata n'okuba essimu n'oga Kyagulanyi ali wano oba Bobi Wine ali wano
ne bajja nga avuddewo ne batamusangawo oli kapuuti ofudde. Kati gavumenti buli lwetuuka mu kaseera ako ng'abantu tebakyasobola kugibulira mazima olw'ensonga nayo yennyini bagyeraliikirira nti bwe nnaayogera nze ngenda okufa, nze gwe bagenda okuggalira, nga bambuuza omusajja gy'ali gwe simanyi gy'ali. Kitegeeza ebisitongole bikesi biba tebikyasobola kukola. Gwe nga tonaga nti Kyagulanyi gavumenti emanyi waali alimba ali mizannyo gwe, njagala otule weebuuze osobola okumuwaayo senga omulaba. Kye kibuuzo ffonna kye tulina. Nze nja kugamba sisobola kubanga businga namuwaayo ne batamusanga bo bagenda kunkwata nze gwe bagenda osiba mu kifo kye, nze gwe bagenda okuwa amasasi mu kifo kye. Ate obuzibu obulala bwe tusinga okuba nabo nti ne bwe banaamukwata naawe amuwaddeyo bagenda kutwala naye. Oyinza obutaddamu kulabika ekyo buli omu akimanyi e Uganda. Kati Kyagulanyi asobola okutambulira mu ggwanga nga gavumenti temanyi gyeri. Mujjukira omusajja yamuvugako emabega mu takisi ebyamutuukako oluvannyuma lw'okumuvuga. Kati golooza ani asobola okulaba Kyagulanyi mu takisi ye n'ayogera nti Kyagulanyi yadde mu takisi yange? Tasobola kwogera kubanga akimanyi bwe n'ayogera nti Kyagulanyi yabadde mu takisi yange ebigenda okuntuukako si birungi. Era agenda kumulinda aveemu bulungi akisigaze mu mutima gwagamba akasadde kadde mu motoka yange ne kasita kagenze akuuma omulimu. Ekyo gavumenti mmwe mwakitandika, mmwe mwakikola, essaawa zino kitandise okubatulugunya nti abantu tebakyalina bwesigwa mu bitongole byakwerinda. Omuntu asobola okwekweka mu ggwanga lyonna ebitongole ne bimwonya ne bimubula senga abantu bannansi abo wansi baba tebakyabinamu interest. Nti naamulabye ku muliraano ajja kutya okwogera nti namulabyeko wali kubanga akimanya ekitundu kyonna kyonna kigenda kubeera ku bunkenke olw'okuba yalabye ku Kyagulanyi. Ebyo Muzeeyi Museveni naye bwe yali ajja bye yakola. Bajjajjaffe okumukweka abamu si kugamba nti baali bamwagala nnyo. Wabula ekituufu baatulanga olinagamba bwe muwaayo singa tebamusangawo gavumenti ntwala ninza obutaddamu kulabika. Ye bwe muwaayo n'akimanya nti nabadde muwaddeyo kikyagenda okunkolera nti kuba kufa. Ekivaamu oli n'asirika. Agamba abasajja batambule bagende. Ye nkweka gye bakwekamu Museveni. Essaawa zino eyo embeera y'emu gye mukomezzaawo mu ggwanga. Nti omuntu tasobola kuwa muntu gw'onoonya kubanga akimanyi naye tagenda kulama. Intelligence tesobola kukola baleme kubalimba ng'abantu bannansi tebakyakkiririza mu bitongole byabwe akwerinda. Omuntu ali safe okusula n'omutujju mu nju zani okusula n'ow'ebyokwerinda mu nnyumba. Awo we tuli